Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abazikirize naramba boziza kwenye mikwano gyange kansubire nti nno buli omu gyali ali bulungi. Onakola tugenda kulaba buti bwe bategeka oluwombo okuviira ddala ku process esooka, si kusiba luwombo wabula okulutegeka olulagala lwe basibamu oluwombo. Lwakuba ndowooza process y'okulusala saagibalaze munaaba munsonyiwa, naye nga bwe tumala osala empombo zaffe oba endagala zaffe zino osalira ddala akalagala akali mu lulimi akavaayo nga temuliimu kituli, then tuzaanikako kasana kaffe ne ziyitamu nk'akasana nga bwe mulaba nzaanika wenti. Empombo zaffe ziizo tumaze okubeera nga tuzaanikako kasana. Ozimala oyitamu kasana tugenda kubeera nga tuzikuŋŋaanya tandika okubeera nga ate tuzibabula. Process yonna ngenda kubeera nga nkolaki nga njibalaga. Ntuzaanika olusulosulo oluliko ne lubeera nga lukala, ate ne tusobola okuba nga tuluteeka ku muliro ne lutatutawaanya kubeera nga lukolaki nga luwotoka bulungi nnyo. Mpozi ogenda kuddawo weebuuze nti shifeeza endagala zonna teziri mu butuli? Ezimu zirimu obutuli, era mu process y'okubeera nga tulutegeka nga tumaze wali okulubabula nja kubalaga olulagala oba oluwombo olulimu akatuli tubeera tulukola tutya. Maaso ku lutimbe tosubwa, buli kimu ogenda kuba nga ate okiyiga wano ku channel ya Shifa The Hustlers Media. Empombo zaffe nga zimaze obutokamu ziyisemuko kasana, kati tugenda kubeera nga tuzijjawo ate tugende ku muliro, tugende ku muliro tuzibabule ate tulabe bite bigenda okubeera nga tebitambula. Nagambye toseguka gwatana subscribing abambe subscribing akona kade oleme kuba nga osiwa video zange kuba ebipya bijja tugenda ku olumala otereza oluwombo, then tugenda ku process ate yakulusiba bute basiba oluwombo manyi odusiba munange oyinza ogaa nti guli mu kibuga tojja kuleetaaga, naye munayenga wajja kubaawo ekikwetaagisa okuba nga osiba oluwombo. Yinza olowooza nti nno bino byaffe abaazaalibwa mu kyalo fekka, nedda mukwano naawe ow'ekibuga, naawe ali eyo e Saudi ali mu Oman Jordan, kuba kyeyo yenna nawe ekikwetaagisa okubeera munnaye ng'oyiga okusiba ate ki oluwombo. Essaawa yakubabula mpombo zaffe, naye nga ebiseera ebisinga abantu abasinga batera kubabuza bisanja bya bitooke, ezo endagala ezikalira ku bitooke, naye olwokuba nti ennaku zino enkuba ebadde ng'etonnya ebisanja bibisi era nga ffe tukozesezza n'obuntu bwa kalitunsi, ebikola bya kalitunsi ebyo n'obulala bubwo busubi babuyita bwa kalivaaliyo. Wobeera n'akati ka rosemary osobola nako okukateekamu, kawunyisa bulungi munnange oluwombo. Naye ng'oluwombo lwaffe okuluteeka ku muliro tusooka ne tujjamu muziŋŋoonya ogwo nga woolaba, muziŋŋoonya ogwo we guvaamu osooka n'oyuguluza nga we bayuguluza olulagala naye nga kali akawaggulu tokaggyeko olw'ensonga nti bw'oba ogenda okuteeka ku muliro kogenda okukwasa. Kati then ne tuteeka ku muliro gwaffe, ne tuluteeka ku muliro gwaffe. Safiri nako fati asooka ekirudu oba olina okukyusa sides zombi bbiri olwombo lwaffe okusobola okuba nga ate lujja bulungi nga tumaze okubeera nga tulusa ku muliro. Tugenda zikuŋŋaanya wano eno, process ebeera ewedde. Kati process egenda okuddako yakuzinga empombo zino. Bazizinga batya? Maaso ku lutimbe mukwano toseguka. Ffe tuzimaliriza, bwe tuzimaliriza bunene obuziŋŋoonyo bwe busiba oluwombo wali ng'omaze otuteekamu ennyama yo oba ekinyeebwa kyo oba mukene oba ebijanjaalo, kati tubuyisaako kaliro. Abamu babusiba ne babufumbira ku mmere, naye ffe tusazeewo okubuyisa kaliro busobole okugonda. Empombo zaffe zizo tuzimaliriza, tugenda kuzitegeka kati
nga wolaba mami waffe atandise omulimo, so tugenda kuba tukubulira process by process olulabe nga luwedde bulungi buli kimu n'okuluzinga. Entandikwa y'okubeera nga ate tuzinga oluwombo lwaffe. Kati ziri endagala zaffe ze twabagambye nti endagala zonna tosobola kuzikuuma nga sinjulifuko, ne mbagamba olulagala lwaffe oluyulifuko tugenda kuba tubalaga we tulukola. Tusalako paati ennamu ne tuba nga tugissa munda, oluwombo lubeerawo lutyo. Then paati endala esigala tugikola bwe tutyo. Bagenda kuba batubuulira buno obuntu bwe babukola nga basiba empombo, ate nga n'empombo nazo tujja kubeera nga tubayigiriza okulusiba. Teekamu otya ennyama, olukwata otya, oluzinga otya, olusiba otya, maaso ku lutimbe. Tova ku channel eno, subscribinga, commentinga, likinga, tobere nga osharingirako munno. Obulagala bwaffe bwebwo. Mama, obulagala obwo butuyamba butya oba babukola batya? Anti kano kabeera munda bwe kati n'otuuzaako ennyama ntubika. Kubeera nga oba kuwa muntu gwe wadde luwombo ekitiibwa nti omubikiddeko. Then tweyaziza tuyigiriza okutegeka oluwombo. Katulinde ate munaye mu vidiyo eddako tujja kuba nga tetuyiga okulusiba.